Waliwo nakulajje twabadde ku live nga tunyumya byaffe empewo ne zijja. Empewo zaze ne zimulinnya. Zina bye zibanja. Kazina ebintu by'ozoogera bitakwatagana ezimu ziwemula kikyo maye ku mpewo. Oba basindise nsindike anti kakati waliwo kwe kigambo mpewo kigambo kigazi bwe twogera empewo abantu abamu bayinza n'okula kitegera bagamba oba ene kunteeka zengoye oba empewo eno nga ene wewe ebijanjaalo wind. Kakati empewo ekigambo mpewo tusinga nnyo kukikozesa kutegeeza mizimu kubanga abantu abedde nnyo abali ab'amaanyi bwe baafa baafuuka emizimu ejidda okutawaanya abantu kubanga ekigambo muzimu kiggwayo omuzimu bantu bwe jidda gyogerera ku bantu oba ku bitonde ebiriwo ebiramu jijja kutawaanya teriyo mizimu jijja lwa bulungi. Waliwo ejijja olw'obulungi gye giba giti egyo. Ejijja olw'obulungi gye gizze okutaakiriza ekika nga kisirira kiggwawo. Waliwo ejizza okutaakiriza abaana nga waliwo akabi akayinza okujja ne googera ku lwa bulungi ne waliwo ogujja olw'obubi. Oyo ye King Sheebah. Kyogamba neesulise ng'ekiwundo oba ekinyira. Waliwo muwuliddeko oba nedda? Kumumanyira ddala mumanyi si kumuwulira buwulizi. Tuteekateeka mbaga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini ogwa Ntenvu omwaka 2023. Abaffe mbadde sinaba kumanya kankubeko mu ngalo olw'ekyo kubanga ekkula lyonna lyonna nga likwata ku bufumbo tulyanirize tulisanyukira. Export TV to the world. Mbalamusizaako nnyo mwenna mikwano gyange abeekuumira ku channel yaffe ennungi amanya nze omwana soda. Export TV tuba ku mutimbagano, subscribing, commenting ate sharing. Tugobye bumale. Obusonzi bukerewa. Ne munywanyi. Ddala. Sengule. Esebo. Lwaki totandikira awo? Neyanziza omukozi obulungi obutalojjeka mutaayi kubanga ate nange nazze nyambalidde mu ntumbwe ng'ampale ya nkoko. Enkoko manye ejje empale yayo mu ntumbwe. Nze nyambalidde mu ntumbwe nga nkoko ate nga omwana soda ayogedde kituufu ng'ampale ya nkoko kubanga eviira ddala munda nga ntungire ddala. N'olwekyo omukono gwa ntende wala nga wayunja wagazi oba omukono gwa ntende wala nga yasenga bukoba mu matooka amangi. Basebo ne bannanyabo njagala okubategeeza nange ntuuseewo ku Export TV yo nga bulijjo mubadde kituufu munsubwa kubanga abalabi baffe abaali bangoberera ku Expo baali bangamba owaye nga tokyatukyalira ku Export TV koze nja kwogera n'omukulu omwana soda andeeta era akukubye mu nkaatufu kukongera kumwa anzizizza. N'olwekyo nammwe mutereere budeewe obwettogero mu luya. Nze musisi bosa Geoffrey Munawusiro nkonge ya muvule n'antagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazita ya saava omwana wabambejja omukenkufu mu lubo. Weewaawo. Awo tuba tusimbula. Sengule? Yesebo. Bina nina mukwano gwange bamuyita omukunja atasira kimanyi omumanyi. Mumanyi bulungi munywanyi wange nnyo okubeera mu ngule. Twetaba nnyo naye mu mpaka z'olulimi Oluganda eziyitibwa engule ya Radio Simba. Era simanyi lwaki mukunja oyo yali anaatera okuwangula engule. Mukunja nkubanje okuwangula engule njagala ogiwangule kubanga amanye ebintu bingi oyo gwolaba mukunja. Mukunja amanye Oluganda amanye ebyobujjajja ebyedda byonna anti weerye essi otandise. Alina munywanyi we ndowooza bw'aba tumuyite tutya. Alina munywanyi we bamuyita King Sheebah. Ye King Sheebah oba Queen Sheebah? Ye King. Waganda fuya anti kakati King manyi kya musajja. Blood wala. King manyi kiba kya musajja. Omukazi abeera tya King. Weesulise. Oyo ye King Sheebah. Kyogamba neesulise ng'ekiwundo oba ekinyira. Waliwo muwuliddeko oba nedda? Kumumanyira ddala mumanyi si kumuwulira buwulizi. Tuteekateeka mbaga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini ogwa Ntenvu omwaka 2023. Abaffe mbadde sinaba kumanya kankubeko mu ngalo olw'ekyo kubanga ekkula lyonna nga likwata ku bufumbo tulyanirize tulisanyukira. Ze bayite zaamugula. Era mba nina kutuula mu zaamugula ziba ntebe nindire bulindirizi kijja nga muwooza. Waliwo nakulajje twabadde ku live nga tunyumya byaffe empewo ne zijja. Empewo zaze ne zimulinnya. Zina bye zibanja. Kazina ebintu by'ozoogera bitakwatagana ezimu ziwemula kikyo maye ku mpewo. Oba basindise nsindike anti kakati waliwo kwe kigambo mpewo kigambo kigazi bwe twogera empewo abantu abamu bayinza n'okula kitegera bagamba oba ene kunteeka zengoye oba empewo eno nga ene wewe ebijanjaalo wind. Kakati empewo ekigambo mpewo tusinga nnyo kukikozesa kutegeeza mizimu kubanga abantu abedde nnyo abali ab'amaanyi bwe baafa baafuuka emizimu ejidda okutawaanya abantu kubanga ekigambo muzimu kiggwayo omuzimu bantu
bwe jidda jogerera ku bantu oba ku bitonde ebiriwo ebiramu jijja kutawaanya teriyo mizimu jijja lwa bulungi waliwo ejijja olw'obulungi gye giba gityejo ejijja olw'obulungi gye gizze okutaakiriza ekika nga kisirira kiggwawo waliwo egizze okutaakiriza abaana nga waliwo akabi akayinza okujja ne googera ku lwa bulungi ne waliwo ogujja olw'obubi ogujja olw'obubi guba gujja kutta empewo omuntu ng'alinyiddwako ekintu nekimwogererako kati bw'ongambye Sheebah nti ate kateeka embaga njagadde okumanya mpewo kika kyezo empewo zamutembya awo ne zigaana n'ebyembaga tetwagala bimanya kyokka nga yo omuzukulu ayagala embaga yeetaaga okwetambulira kubanga ziva bukojja ezimu musima bya kika sima ebizimu empewo wabawo empewo ze tuyita ez'ekika wabawo eziva ebukojja nga zo zize kubuzaako muntu mirembe eri empewo eziyinza okuva mu kika nazo zisumbuwa naye ng'ate empewo omwana soda si kibi kubanga buli muntu alina empewo nawe olina ezizo nange nina ezakatonda ate gwe nakugambirawo nakwekengererawo nga twakatandika olwo Luganda lwogera nnyo ebintu byogerwako olimusamize okusamira kirungi era nzibu nga nti ndi musamize nsanyuka lwaki osanyuka nga bamu ekitundu ekyo kyakukola luyi Oluganda lugazi bw'ogamba ekigambo okusamira nze ng'ategera Oluganda manya ekintu okusamira ekintu kwe kukyagala ennyo kali nze nasamira Luganda ndi musamize nasamirira olulimi Oluganda waliwo olugero lugamba nti asamirira amaddu ayigga mbogo kubanga amaddu ge gano gaba gamukwata nga galina Sheebah alina nnyo ebbuba ekitegeeza yasamirira bbuba kati yasamirira bbuba ku mukunja atabuka waliwo emmandwa gye bayita kaseegu olabira omuntu ng'awemula emmandwa ya kaseegu eba emulinnye ate awemula oyo emmandwa ya kaseegu ate gundi ono ani ono bamweyana ne bamweyana oyo bamweyana ye mulalu anywesa n'enjaga era mwena atera okulaba temwewuunya bwebanga emmandwa ya bamweyana emutembye muyinza n'okumulaba nga atokosa omugwabi gwe yani ng'atadde enjaga mugundi ali muku emindi gwe mugabi atokose banana omwami gwe nina olwaleero omusajja wa lulimi Luganda yakenkuka n'aluwangulamu n'ekitiibwa ate sikomaawo ndi muwandiisi wa bitabo obadde okimanyi nawandikayo ebitabo ebirala gwokoma kulaba bino ebibiri anti obula nnyo kati bino ebibiri bino wabiraba efumbekero ly'ebisoko n'olulasange kati kino nakyo nekiwandika kiikyo bakiyita olulimi Oluganda n'ebigunjuddwa ku mulembe omutebe ebigunjira okugunja kwe kutandikawo ekino kano kaba kameka ako kaba ka mitwalo 3 osoma n'omanya olulimi Oluganda n'ebyo ebigunjiddwawo guno bassekabaka b'ensi muwawa bassekabaka b'ensi muwawa kati ensi muwawa Buganda kate nafuga Buganda yali eyitibwa muwawa abantu tebamanyi nti no ensi eyo yali erimu ne bakabaka abaayo bannayuganda mwe abatunadamu abawagizi ba King Sheebah lyote mulimanyi era kabaka nga mulamba bamuyita kabaka bwakisa omukono oba bwaseerera bamuyita ssekabaka era kati bonna abaakisa omukono bassekabaka kati eriyo ono omwami atugamba nti eriyo ensi eyasookawo nga Buganda tennajja kituufu nnyo bakabaka abaafuga ensi eno bakabaka abaafuga ensi eno bali muno bonna kano kammeka kati kano keesatu ekirala kirudda kino kyo kirina olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebe soma ennamba y'essimu ayagala okusoma olulimi eno dictionary y'olulimi Luganda nina mikwano gyange ab'ebusoga abawagira King Sheebah osobola okugula dictionary beebale nnyo beebalire ddala entakamiza eba Bible enkuluze kakati ku 078 599 343 078 599 343 eri ku WhatsApp lwakuba bobeera ku WhatsApp abamu baagala bateke ku kana akabonero akagata ka plus 256 781 599 343 kale nabeeyama nti buli we naamufuna sijja mugganya kugenda ati era ddala sijja viiramu awo ngaayo ekyomuki ate namubirwa babule mamba ate namubirwa ali mba njagala buli lwazze tubeeko kye tuyiga oba oli awo bwe kitali kuyamba kiri kuyambira omuzzukulu kituufu olwaleero mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu eri ebintu ebikolebwa oba oli awo abamu nga tumanyi byava ku ki byatandikirawa ne tukiyitako buyisi ne tukireka awo ate tekiri mu Buganda bwokka nagendako ne mbakadde bange abasoga naddala nga tusemberera embaga ya mwenemu mpulikeeyo ddala ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa Museenene omwaka 2023 bali mu kujaguza ne bazimba ebiyitirirwa
owulira obuwangwa ebiyitirirwa olwaleero twagala otulambulule lwaki bakabaka oba ba kings kuba njogera kings kigatali kituufu bazimba ebiyitirirwa era kyava kuki kaakati kansooka enyinyonyola ekiyitirirwa ennono y'ekyo kyo nga kyo erinnya eryo kiggwayo nti enju eyayitirira olw'okusulwamu abantu n'abaana ab'omuntu abazaalibwa omuntu omu. Enju eyayitirira olw'okusulwamu abantu n'abaana abazaalibwa omuntu omu. Ge makulu g'erinnya eryo bwe kiggwayo. Bakisalako busazi nti kiyitirirwa. Kyayitirira olw'okusulwamu abaana abazaalibwa omuntu omu. Yali ani ono era baali baana ki? Ayogerwako ye Nnambi Nantutululu. Era ekigambo kiyitirirwa kyatandikira ku mulembe gwa Kabaka Kintu. Nnambi Nantutululu yazaala abaana bana. Omulundi ogwo kwaliko Kiweewa, yesebo, kwaliko Winyi, kwaliko Chwannabaka, kwaliko ne Kalembeka, omulangira Kalembeka. Yakubawo abaana bana. Omusajja gwe bayita Kisumugungu. Yali atwala Nnambi Nantutululu ebunnamwaya azaalire eyo kuba Kisumugungu yali yazimba embuga, yakuba embuga nga zinnyo nga mutwala azaalire eyo mu Kabaka Kintu. Naye ebyembi olubuto lwamusimba era yazaalira ku kkubo. Mu lulimi Oluganda kuba azadde ababiri abasaalongo bannaalongo. Kati azadde abana yitumuyita ki? Bwazaala abana abanga muntu wa bulijjo. Zaala omu babiri koma obeera saalongo bannaalongo. Kasitooso saamu n'osindika ow'okusatu oba oseeseetuse mu lubulu ekyo obeera ofuuse muntu wa bulijjo. Ozeeyo kunze. Ne bw'ozaala 10 nange era bwe ndi naye nsaba nzaleyo ku balongo nange. Kati munnange Kisumugungu kyamutuukako omukyala bambi ettu ya mugema lya musimba okuzaala yazaalira ku kkubo. Kakati n'amuzimbirawo ekisaakaate ekyo. Era ky'oba olaba nti okuva olwo omukulembeze ow'ennono bamuzimbira ekisaakaate ng'anaayitawo. Kyatandikira ku kisaakaate Kisumugungu kye yazimba bwe yali atwala Nnambi Nantutululu ebunnamwaya okuzaalirayo abaana, naye abalangira ebyembi n'abazaalira ku kkubo, naye n'amuzimbirawo ekiyitirirwa ekyo oba ekisaakaate ekyo ne bakituuma ekintu ekyayitirira olw'okuzaalibwamu abaana abana nga bazaalibwa muntu omu. Kati ne bakisalako nti kiyitirirwa. Lwaki toyiga, lwaki tobaako owandiika bintu bino kuba ebiseera ebisinga topiki zino zirwawo okulabika. Ezirabika. So bwe mba ngezezaako okufuna omwami okwogera, lwaki toyiga n'ossaayo? Ng'Omuwarabu ali ku bini katumbula eddoboozi oyoze ebintu by'Omuwarabu nga bw'oyiga. Era bwe kiri ategeere, kati abalangira abo bategedde. Kwaliko Kiweewa kubanga yasooka, ne kuddako Chwannabaka, ne kuddako Winyi, ne kuddako n'omulangira Kalembeka. Naye mu bo eyayatiikirira ali omu ye Chwannabaka kuba ye yalya n'obwakabaka era ye Kabaka wa Buganda ow'okubiri mu luseru lwe tulimu olwa Kintu. Ye w'okubiri. Tulina oluseru lwa Muwawa. Tulina oluseru lwa Kintu. Kati Muwawa yo nsi bwayo erimu ensi ebbiri. Erimu olwa Semakigiri Muwanga Myoyo. Kati erimu n'olwa Tonda. Kebera ogenda kubala tujagendayo. Baida bino byanyumyako yabiteeka mu kitabo kinene. Mu bitabo binene byonna. Naddala kino. Kati gwe tukibalaga. Byagalo kiraga ajje mu inbox ekituufu. Kisaawe namba awo. Kale ku 078 599 343 eri 078 enamba ate mbuzabuza eri ani jagala mbawe ya WhatsApp jiwe wa WhatsApp na mikono janga bale bweru gwanga mikono jafa bali bweru gwanga ne obo inacho yagala okubuza ku lulimi Oluganda kyonna eno ofanyi kuwa degwa gobero bana mwe abeerawo wano nga weekuumirawo ku 078 599 343 oba tekaka kabonero kali aka +256 781 599 343 yitaawo ojje ombuzi ebimu byebuulize kuba izo ga soda wamuleeta bwali butonde bwatu nejira batamwana soda mu mutawanya abali mutuloto ngamba ate bano bankubira baagala ekitabo lwaki toyita ku simu eyo nyinyi notegeeza eri 078 599 343 yitira otekewo obakazi ombuze oyaga kitabo kikutuukeko wonna wooli wonna. Baide buno obutabo obumu abasoma olulimi Oluganda ekyamwe sijja kwogera. Kati sira
Ekiyitirirwa kitandika. Kale ekiyitirirwa kitandika olwo. Kati ekiyitirirwa kino kafuka akabonero akalaga omuntu omukulembeze ow'okuntikko ow'ennono. Supreme leader. Era saagadde kugamba nti kabaka wa Buganda yeka yazimbira ekiyitirirwa nedda. Kisobola n'okuzimbirwa omukulembeze ow'ennono w'eggwanga eddala yenna. Kuba ne Busoga nkuwadde obujulizi. Ombadde obujulizi webale nnyo nti ku mukolo gwa embaga ya mwenemu yise bantu ne yine bantu mwalaba ebiyitirirwa nga biteekebwa ku nguudo. Kati awo bwe byava eyo y'entandikwa yaabyo naye nga kabonero ka kitiibwa kalaga nti ono gwa ku ntikko tumwaniriza mu ngeri ey'enjawulo. Ekiyitirirwa ekyo amakulu gaakyo amalala kiyamba abantu okukuŋŋaanirako. Okimanyi nti ekiyitirirwa we kibeera abantu bakuŋŋaanirawo ne balaga ebbinu oba ekinyumo engoma ne zivaayo Abasoga batoolayo emigabe. Emigabe gye Meja Nyoka. Engalabi. Ate kyenkwagalako ebintu obimanyi. Okinnyonnyodde bulungi. Kati awo ekiyitirirwa kiyamba abantu okukuŋŋaanirawo ne balyoka balaga essanyu lyabwe eryokusanyukira oyo gwe balinze waabwe omusukkulumu. Noono omukulembeze wa Kalulu akirizibwa. Oyo takkirizibwa. Ne bw'aba Kyagulanyi. Tebamuzimbira kiyitirirwa. Basobola omusimbira ebitooke. Basobola kakati kyenjagadde okugamba nti omuntu ow'enkizo ow'ennono. Ow'ennono mu byobuwangwa. Kyagulanyi president waffe mulungi mwagala nnyo era nkutumidde president wange. Izo wange Kyagulanyi owuwe yani. Ani afuga Uganda? Nze simanyi. Uganda erimu ebintu bibiri. Erimu tumanyi Uganda kati twagikutulamu. Erimu ebitundu bibiri. Tudde wali nti omukulembeze ow'ennono yekka. Ow'ennono yekka otusimbire ekiyitirirwa. Tekabatanda n'ensanga ng'ate musimbidde Museveni ekiyitirirwa banna. Si mu bubi nti oba kumunafuya. Si munafuyiza. Olw'ennono. Olw'okuba nti nno kino kya nnono. Si mukulembeze wa nnono. Kirimu engeri y'obusamizi obutambula. Ne president wange Kyagulanyi naye temumusimbira kiyitirirwa kubanga kya nnono. Nkunnyonnyodde gye kyava. Olabye gye kyava ku nnono ensibiko yaakyo. Si bakulembeze b'amatwale oba era bali abaana be baazaalira mu kiyitirirwa baali balangira. Kati gw'okisimbira alina akakwate ku bulangira. Si Sentamu, si Kibuhabulwa, si Besigye, si Mawu Saani, si Katumba Oye. Si Katumba Oye. Si Alien Skin. Ye Alien yani banna. Ekyo. Twogera abantu kati ate ng'oleta Alien. Sengule somesa Oluganda ebyo bijja kuleeta obuzibu. Mpozi ng'olina ekirala kyoyagala otutangaza ku kiyitirirwa naye nsuubira. Bagamba abuulirirwa omugezi takoowa ate abuulira Ssebuggwawo asirisa akira. Ekyamazima ku kiyitirirwa byembetikidde era ye ensibuko oba ennono ey'ekiyitirirwa. Osobola n'okugenda ku namba yaffe ya WhatsApp oba eyange kennyini 0755 in case ng'onaakulemye ofuna n'oteramu ekibuuzo nze bwe mufuŋŋana ng'atandikira awo. Mu Uganda ne Uganda yonna twalizaawo ku section kuwere namba ya faawo ne mu comment section otekawo ekibuuzo ayitamu n'abiraba nagamba soda kino njagala kyanukula abagoberezi batu aba expo. Mukadde wange mu Uganda Buganda otwalizaawayo mulimu enjogera nnyingi zigunjuddwawo n'ezaaliwo. Tutera okwogera ekigambo ekigamba nti ekyabadde waagundi kifumba mutuku. Kituufu. Mutuku byebiki ate era abantu bangi bakikozesa nnyo nnyo lyose n'okibuuza. Ewa King Saa kyafumbye mutuku. Ekiri eri ewa Alien Skin kifumba mutuku. Ekyogerwako kansooke nkinyonyole kiba kitamu kubanga kiri kyali kitamu kye boogerako. Naye mu njogera eyo bwagamba kifumba mutuku ategeeza nti kisufu nnyo kireesa abantu abewule n'ebweya bangi bonna bali awo. Kinyumo ky'amaanyi. Olwaleero kyebategeeza naye ng'ate mutuku yali muntu. Mutuku ono yali n'effujjo. Njagala okutegeeza omwana soda mutuku yali n'effujjo. Yali waawa. Yalimu mu Buganda muno wadda nnyo. Ebintu ebyo bijjawa mpozi. Mbibuuza abakadde abakyamaze emyaka emingi ku nsi. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 30. Kuba nazaalibwa nze mu 93. Oluusi nkugana engamba oba muzeeyi. Nga takula bano ba mukaddanyirira. Ndiko n'empewo ezitali za bulijjo zintambulako. Nandi nakugaye buli muntu alina empewo. Ngulako wagambye mbugwe enkenge za kabaka. Za mu lubiri. Ezo ziba za mu lubiri era nalaba nakugamba nti enkenge ziba za mu lubiri.
empeewo ezikutambulirako tuziyita ebyewungula. Oli agenda gamba amazeeka ebyewungula bye biki bo bye boogera bye batamanyi. Zempeewo z'ekika eziba zikutambulirako buli muntu alina ebyewungula. Nga nzikubye fire ku nsi ya Mukama kuno bwe nfunako kyansi sindi mulokole sindiko omuliro rabashakala baba ojja kuzigoba zijja kumala zidde. Ozisindika mu kati mutuku ono ye muntu eyalina effujo nga ne bwakusanga mu kkubo ng'otambula bibyo ayinza okukuba oluyi agamba gwe nviira mpitewo. Mutuku ng'ayinza n'okukuwandulira buwandulizi malusu n'atambula ye n'agenda. Mutuku nga talina kati abantu beevaamu nga beekyayi nga baga naye omusajja ono ayitiriza okujooga tumukolere ki? Olukiiko lwatuula nga bw'omanyi enkiiko z'edda mu muti batuula ne bateesa ne batema muti omugazi basale omuyembe oba omugavu omwoloola. Omwoloola guno gubeera ng'era gwakulamu nga bwolaba omugavu naye gwo obukola bwagwo si bwa kiragala oli omukwafu ennyo, kiragala waabwo ali awo mutangaalirivumuuko naye nga baguteeka ne mu byogero. Omwoloola tegubula mu maka ag'Abaganda bw'oba okigendedde amaka amagundivu ago emyoloola mwegiri nnyo tegumanyi nagufaana naye nguwulira nnyo. Nja kugukutwalako kubanga tugirina ewaffe. Tugirina ewaffe eyo miyitirivu nnyo. Kati munnage mutuku ono batula muti ne bateesa ne bakaanya ne bagamba nti tumanyi ono omusajja tumukole kitumufumbe nga mulamu. Ekibonerezo abantu bonna kye bakaanyako si buseze oba osenguleka nangu nedda nkwata bulungi tebamufumba nga wakulya wabula kumuzisa atokote ng'alaba alumwe naye. Ebbanga lyali amaze nga akola effujjo ku banne nga abalumya baayagala naye balimukoleko nga afe ng'atunula mutuku. Ne basalawo anti ebyedda entamu baabumbanga mumbe. Iyo kimanyi nti abantu ensangi zino tebaawula ntamu na sefuliya. Some ennamba yo. Mbadde njagala onzikirize nsooke mbaawulire. Some ennamba yo. 0781 599 343. Entamu ne sefuliya. Entamu ne sefuliya. Esefuliya bye mufumbiramu ennaku zino bye bakola mu byuma. Eby'eddongo bulaaya. Ebyo byonna bidongo bulaaya byani ebyo. Bawolodinga. Ate okitadde obulungi. Abawolodinga bye bakola ze batasubira. Kati entamu eba ya bbumba. Olwaleero entamu tezikyalabika mu maka. Bamekeyo nga mufumba mu ntamu. Naye bw'agamba omwana okuleeta essefuliya tamutuma ntamu. Bayida we naliko mu kyalo nga nda abafumba ebijanjaalo babiteeka mu eringa nsukasuwa ne bakabikako ne bateeka ku kyoto bwe kati. Ako kasaka. Waliwo enjawulo y'akasaka n'entamu. Okujjako nga ensaka nnene nga baagikola nga eri mu format ya nsaka. Naye nga nnene kati ate yo nayo tetugiyita ntamu tugiyita ensaka ntamu. Ensaka ntamu y'ensaka ennene. Olulimi Oluganda ntukesa ne ngamba bambire keze obunaawuuza. Kuba buli we nnaawuuza oyongera kungasa. Olulimi lw'ennaku zino tugamba ongassa. Onkubya ttanka buli. Naye ate akagambo ongasa nkaagadde. Si ongasa. Ongassa. Wayo zigatta. Katonda wange. Awo mutegeeza ki? Anti buli woyongera nyongera okugowinga deep mu Uganda. Nkuyamba. Ongassa waya nentuka ne zigatta. Nabo tebategeera. Kati bali babitegedde. Ibo babitegeera. Naye gwe wavu naffe tukuyina. Tumukomiza tanka mulembe mutebi. Nibane banyo gambe ekigambo ongasa okugasa Rasulullah. Being useful to you. Abolira gwalwa. Kakati mutandise olulimi olwo mugenda kutusuulayo mukinya. Munange mutuku baamuteekamu baakuŋŋaana mu masaŋŋanzira. Amasaŋŋanzira ogamanyi? Awasa amakuba amangi ogasisinganira n'abuuliranga gwe lwakuba nti bano bavubuka banna abamu bakutwaliriza naye Oluganda mwe luli. Abasoga bagayita amaaganana. Enjira weddaagaananira wezeesangira bagayita amaaganana. Mugayita amaaganana. Togamba tugayita kuba siri waayo naye obugenzi. Amaaganana. Enjira wedda ekkubo baziyita enjira. Enjira weddaagaananira okusisinkana okwagaana. Bagayita amaaganana. Kati awo we baakuŋŋaanira junction otyo okijje bulungi abantu kuba tebaayagala nti abava eno
abava eno bonna bajjenga bwe bajja bakola kibalaba kukiriwo kisombe bangi balabe kuona abadde akola ki abajojjobya abasuza ku ntujjo abasojja ennyo ku luwonzi abasuza ku tebuuke ng'enkoko y'omulalu abasuza ku tebuuke ya mutamiivu engero afuuyira ensenene ku mmindi abakoza kajiri sikamanyi ako kamanyi okukoza kajiri nakugamba kisoko kitegeeza kubonyaabonya okukoza omuntu kajiri abayimbye endubaale nyongera ekirala ate tunakolera ki ebisoko bingi nnyo abaliisa akakanja kyokka muno mwebiri muno efumbekero ly'ebisoko kituufu nnyo liri luddawa ebbulu ekyo kya bbulu lirino okuliisa omuntu akakanja kitegeeza kumubonyaabonya n'omumalako emirembe oba kituyita okuzinya obukejje abazinya obukejje kati omuntu oyo bakuŋŋana ne bakola ogutamu ogunene ng'ajyamu ne bamutuuzaamu ne bateeka ku masiga ne bateekamu amazzi ate nga talina waddukira kuba abantu baali bangi ne batandika ne bakoleza ennaali omuliro ne gwaka n'atandika okutokotera mu mazzi muli ng'alaba abantu baalinga bayitawo nga bagamba owange omwana soda kiki ekiri awo nga soda ddamu kitamu kyate bakola andi kifumba mutuku kino kiri wano kitamu kifumba mutuku kinene bwekiti n'abagendanga mu byalo ebyenjawulo nga bagenda basasana banyumizanga bannaabwe ndi ekiri wali tulese kifumba mutuku ekitamu kati ebyo byava n'abaganda mufaaki naffe eyo ye nnono mufaaki naffe ekitamu kifumba mutuku ekifumba mutuku ekyogerwako kyeki kyekitamu n'olwekyo ekisoko kino mu butuufu bwakyo kyandibadde kikozesebwa ne kirema kujajaamizibwa olwaleero abantu bakikozesa ne bwe kitajja kikozesebwe mu mbeera ng'eno mukikozese nga mutegeeza nti ekyo ekifo kyemwogeddeko kirimu abantu bangi kisombodde abantu bangi abazze ku lwekyo ekiriwo balabe kiho ekiri wali kifumba mutuku nkuba akafaananyi nga munywanyi wange Male Mabirizi yawaabira Ssaabasajja Kabaka nga bamutadde mu ntamu n'ennaku zino yawaabidde bayida alina omusango yagudde ku Ssaabazinga nga bamutadde kali ngoye abantu abasaana okuteeka mu ntamu abatokose nga mutuku bwe bamutokosa tandikire ku ono nambeemu nze ngambye nambeemu tomumanyi wano tuliwo babiri osobola oba nambeemu kati gwolowooza mu Uganda ni nambeemu nze ngambye nambeemu Eddie Kenzo yetaaga ne bamuteeka mu kitamule mu kifumba Kenzo ne bamutokosa bebe hulu yetaaga ne bamuteeka munda ne bamutokosa ng'atula babatokosa abo beera batokosa nga mutuku bwe bamutokosa Male Mabirizi kifumba Male oyo yetaaga tokaze mukwano gwange mwagala bitya omwagala kutidde naye oyo omusajja mulamu ategeera nnyo yasoma amateeka mu ggwanga Uganda kati kankubuulire teri ategeera asinga Kasimu Male Mabirizi kutegeera mateeka nze mulimu abantu abamu kati foyo we mutunulira bwe nti waye ezimu okuyita kugatta nga zaagatta kubanga zaakuba Male Mabirizi kati kankubuulire ekimu ky'omanyi kyolina okukakasa nti ategeera bulungi era bano Uganda mwandimuwadde obudde ne mumwokinga Male Mabirizi omwaka gwali gwa 2000 Kenya lwe yavaayo n'egamba tetukyagala birime bya Uganda kuyingira mu ggwanga lyaffe mwali kasooli n'ebijanjaalo of course kyatta nnyo akatale k'ebirime byaffe ne bigwa n'ebbeeyi Male Mabirizi yakola ekintu eky'obuzira n'abba gavumenti ya Kenya mu mateeka nakati akyawera ennemba nayo omuntu w'omugwi w'eddalu asobola okukola ekintu ng'ekyo anti kati waliwo olugero olugamba nti kyannema tateganya naye nze okonkulabanga okwemaalamala ng'engwengobe eyo njagala oŋŋambe nti awo ddalu ne wano si ddalu ddalu yeri musumbuwa okugamba nti no mulemeseza ebirime byaffe mwekwasa ensonga ezitali mu makulu mwatufiiriza sente liba ddalu aganaafa bagasalira essubi golowooza nti buli ge basalira essubi gammuka teyakomaawo n'alaba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga tu Uganda ng'atadde emmotoka ku kkubo n'agenda mu mateeka n'agamba njagala baku driving permit ye ddalu si ddalu yeri musumbuwa tewali kirala teyakomaawo n'agamba njagala kubigirizibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu abwagaza ki
Dalu si dalu. Dalu. Kazooli sina dalu kazooli. N'avaayo n'agamba nti omukulu amanyikiddwa nga amagwe mukwano gwo omugoberera. Ewulire bibyo byonna munnamagye naye yavaayo n'agunjawo ekisinde kimanyikiddwa nga. Kali n'otogamba nti oyo kazooli ke kamutawaanya. Kazooli. N'agamba mu ssemateeka wa Uganda tokkirizibwa kwenyigira mu active politics ng'okyasavinga mu magye. Olina sooka kulisigninga then olyoka oyingira politics. N'amukuba mu mbuga. Kazooli. Sina dalu kazooli liba lisusse ku dalu. Oba mmwe mwanyiga nnyo bwe yakwata ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. N'antalinnya mu kateebe. Awo ngoyagala okukuba empiki Buteba. Kusalimbira ku. Naye bano abantu bamanyi Buteba ya Ssaabasajja. Buteba siba mizanyo gya mweso. Empiki eyo omwesi omugeze ennyo gyakozesa okutebuka. Gye bayita Buteba. Ozala kitoyisaawo ennamba y'essimu ku 078 599 343 078 599 343 eyo neri ku WhatsApp oyinza n'okuteekako akabonero kalike mwagala ennyo +256 781 599 343 obeeko kye weebuuza ate n'ebitabo obifune mbirinaane bajjajjaffe bagamba nti na zino obulungi ava mu ddiiro wagonda atera nannyuka ate bakutenda okudduka oyisa wosula ab'omulembe omutebi ne bagamba nti na zino obulungi ava ku kitanda oba alwala mukenenya tufudde bagenda kutusuulayo mututwala supiidi bannange ng'ennaku zino we mugamba mututwala kaguddeyo awulira engero zaffe gye bazityosajosa olugero luno wadde olumanyi olugero lugamba nti nazina obulungi ava mu ddiiro si ava ku kitanda asimanya alwala mukenenya bala 8 temutwononera olulimi banna oli yagamba mbu ava ku kitanda ko yenga akolayo ki lwaki tosiibula ali omanye n'ensi erimu ebiwengeneku ebiwekapo bye yayimbako abange mubadde balungi nnyo naye kamberekereze mbadde nkyagala okubeerako wano nammwe omwana soda ndeese tujja kutandikira awo ate oluddako kubanga munnange enninda gwenjota afiira nkuute ekirungi mannyo oseka obikkako ebigambo nina bingi naye ebigambo maluma tegaggwa mu kamwa munzikirize faananeko munnange engolima kubanga engolima bwerengera ekifunfugu ate nga munnange edduka mu kyondwa nsiibulire wano munnange ekiwooma kye kifulula obukulu nsiibudde ebigambo by'omwami ono bw'olusi aba abyogera nsiriikirira kuba ekyamazima mba mpulira byayogera ddala naye nga sibitegeera omanyi waliwo enjawulo y'okuwulira n'okutegeera oba oyinza obitegeera n'otabimanya waliwo enjawulo y'okutegeera n'okumanya kati atategedde mugamba agule ekitabo olulasange so mutayinze omwana soda Export TV tuli ku mutimbagano YouTube TikTok Instagram ne Twitter Facebook tunoonyeeko enamba zaffe ziri awo wansi tubuuze kyoyagala comment section nzigule nono osobola omufuna enamba ze leero njagadde aziyiseewo nnyo kuba kyemmanyi bingi byemwetaaga okumanya ate nga temwene yamugenda bisanga ate nga ye bifumbekedde mu katwa koza akataleke kambadde nsiibudde omukutu naye omukutu baguyita olulasange gwa YouTube nagwo bagunoonyeko teka muti olulasange tu onoonyeeko olulasange tu so n'okuteeka mu WhatsApp group oba oyagala ne ku TikTok ntuukirira ne ku TikTok olulasange 1993 mutaikiriza tunnyuke weewaawo bwete otambudde olunaku lwa leero ka video kakwate tekalimu kuwemula kawo mukaddewo ayige olulimi Oluganda n'omwana gwozaddemu abasoma olulimi Oluganda musobola n'okugamba soda mo twongere Mukama Katonda omulungi atakumira mpeera abatukumira amina. Export TV to the world.